sente za kuonona nga ngula tiyagasi mu kifo ky'okugula eddagala ngula tiyagasi nawe abaendale mulekera okususumukereza bannambwe bye balowooza si bye mulowooza. Jeno Otafiire atabukidde bakama be ne bannakibiina ki NRM abagamba nti eggwanga mujja kufa mulekewo abakubidde omulanga n'abagamba nti muleke abantu bawagire bye baagala. Njagala kubuuza ekibuzo kimu, agambye nti lwaki tugula tiyagasi, lwaki tetugulamu eddagala? Message eyo abadde agigamba ani? Wabula wano ne ba civilian abalabudde. Minister wa Internal Affairs yazemu nayogera ebigambo ebyewunyisiza. Yagambye nti tetwetaaga amagye mu kalulu. Amagye geetaagisa okuuma booda oba ensalo z'eggwanga lyaffe. Agamba nti poliisi esobola okuba nga bimala. Wabula alina kayogedde kenyagala tuwulyemu. Agamba nti eggwanga lino weeriri nga weetuli, eggwanga lino lyaliwo nga tetuliwo, eggwanga lino lijja kubeerawo nga tugenze. Gavumenti ewe ebibiina by'obufuzi emirembe kola bye basaanira okukola nga tewali ayingirira munne. Abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo, weeriri nga weetuli, lijja kubaawo ssebo nga tugenze. Oba oyagala oba toyagala enkya, you will wake up. Jeno Kayindo Otafiire byoyogera byonna bituufu era nkwebaza we bali kubyogera, naye ekibuuzo kye neebuuza obyogerera mu mutima ki? Mu mutima gwagala ggwanga lyo oba muli mu kuzannya nkwe za byabufuzi? Akaseera kano nga tutadde mukamawo ku kisenge teyeenyeenya, tuba tumusuubira okukola kye bayita alternative. Buli we tubadde tugendanga mu kalulu wabaddengayo munnamagye omunene avaayo alaga nti awakanya mukamawe Museveni. Buli we tuba tugenda mu kalulu wavaayo munnamagye omunene alaga nti awakanya mukamawe Museveni. Naye kabadi kyakali mu ekyo, Museveni bwe tuba tugenda mu kalulu aba atya, abagamba nti oba osanga waliyo bannamagye abatakkiririza mu ebyo byenkola, waliyo bannamagye abaagala eggwanga lyabwe ku mitima n'abantu, abalabya atya? Asindikayo omuntu n'alaga nti naye awakanya enkola ya Museveni. Kati bannamagye abali ebbali oba abali eyo abasirise batandika okugamba tufunyeeyo Jeno abyogera nga ki? Nga bwe biri tufunyeeyo omuntu afaanaganya endowooza naffe. Kitegeeza ki? Nti mwe bannamagye mugenda kusituka mwegatte ku Jeno abyogera nga mmwe, kumbe oli mbega bamutaddewo kumanya baani. Bye balowooza biyinza kubanga bifu, naye mbalekere bifu byabwe. Bayinza yeekera gavumenti ya Museveni bw'atyo Museveni bw'azzenga akikola ebbanga. Bannamagye bonna abo boolaba abo abeerimbambo baguddewo ebibiina by'ebyobufuzi simanyi biki bakiteekawo kutulapingiramu bannamagye balala. Kankubuulireko nga twakalaba omukyala Meja Auma yakwata bukwasi bajjaati nti lwaki mukuba abantu temukuba bantu mukomeewo eno. Bamubuzaawo nakaduguno gwakataddanga mukulabika. Ekibuuzo kye nkubuuza, bwe baba babuzizzaawo Meja oyo ng'agaanye bugaanyi bantu bajjaati kukuba bantu, imagine bameka abali eyo be batugumbula, kubanga oyo ye twamulaba mu kamera. Bameka abali eyo be batugumbulira mu kimugunyu. Leka nkubuulireko, tuli mu biseera eby'enkweza eby'obufuzi, tuli mu biseera eby'okunyigiriza Museveni. Tumunyize tumutuusizza ku kisenge, tuba tumusuubira okukola alternative ng'agikolera mu bantu be, baveeyo beefuula abamulwanyisa, batutulapingire omwo bawunzike nga batuyiwayo. Kaseera ak'oluvannyuma omuntu yenna avaayo atulaga nti ddala kituufu awakanya Museveni alina kubeera ku mugongo gwa Kyagulanyi. Bw'oba toli ku mugongo gwa Kyagulanyi ako kawaani. Ekyo nkikubuulira. Jeno Kayindo Otafiire atali ku mugongo gwa Kyagulanyi kawaani. Era omuntu yenna avaayo atulaga nti ddala kituufu naye alabye ebya Museveni bibi era asazeewo okuteekawo embeera nga toli ku mugongo gwa Kyagulanyi oyo tusigala tugamba Museveni tujje mu buki mu bubadi bwo. Leka nkubuulireko, ebbanga Museveni lyatufugidde emyaka 4 tuzze tuyiga enkola ye ey'ebintu ebyo ebya Kayindo Otafiire byayogera zisobola okubeera nga nkwe za byabufuzi. Ekyo nkikubuulira. Era temugwa mu trap. Bw'aliba waddala tujja mulaba ku kaseera ak'oluvannyuma, naye trust tetuziba wakati. Toddeeyo n'okyamuukirira. Ffe tutambulire ku ki? Ku pulaani yaffe protestive vote.
tutwalire Museveni olutalo abaddala bajja kutwegattako ffe tubamanyi osegedde era mwe bannamagye n'abapoliisi temukyamuukirira nnyo kubasindikamu munnamagye munenenene kwefumba mbw ayogera ebintu ebiwakanya Museveni muganda bwange Museveni gwe mmanyi Kayindo Tafire tayinza kujja n'abyogera direct yalisirikiddeeyo ne yeefuulira wali naye onajja abyogera alaga Museveni nti nkuwanikidde etteke mbu Museveni abeeraawo mbu naye addemu ebyobufuzi byemmanyi ebye Uganda ne Museveni gwe tulwanyisa nkugambye nze mumanyi ne bwaba assa kati mmanyi nti yakasse emirundi emeka twamumanya Museveni tetukyagwa mu bubadi bwe ekyo nkikubuulira bana abazungu bagamba eddembe lyammwe okukola bye mwagala boca enguudo boca baasi bonoona ebintu balina byokwonoona bo babirina mwe enguudo ze mwagala kwonoona ziri kubanja ebiseera byatyegasi ebiseera byedda byeraka lwaki tyegasi tetumukolera wano tumugula naye ebyo ze sibyagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.